Yes, wanti. Ladies and gentlemen, natokuva mu 2S Film Production Z. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe kino ekyokubiri. Watu Family ne King VJ out of Sanso Nation bagamba Magezi Ronald Mwanje Steven Kabana na Mpozo Gaseko ne Kasire John Bosco n'abasigadde bonna nga Lupia Joseph tugenda balaba mu katundu kaffe kana akokubiri ati tukomezaawo sinema yaffe nganze manyikidwa nga Mafwaya. Sisuubiza mpewo mala n'entuukiriza. Tulina ekitundu kyaffe kino ekyokubiri we twasemba ku mulundi guli ye Kabana n'ebyo byali bibi yakanya kwemoola bw'akyusa ku liiso gy'ala tugende naawe nze tompita kyokka ate buli ompita bw'otyo nina engeri ntandika okukemebwa omwana aveewo agende yo naye tonkwatako nze bw'onkwatako mpulira nga olusanyaze lwompitamu jangu tugende tujja bimala ebyo naye n'omugenda kugira kati gwe jangu nawe kyokka gumpita guna tugende no kale ate naakola anti tutambula tugende no mukisenge tugende eby'omwana ayagala bimwerabiza biveeko naye onajja tegwatwala alina ennyota ya myaka 2 twavaayo mugamba mutemu n'abaliyo nga you are thirsty you feel thirsty naye ng'oli suwa woviirayo olina suwa netuvaayo kannange nange ontya awaayo sikutya just nedda tontya ati naawe okambuwala nnyo akakuba kasajja katu lanalalalala naye esimu yo eriwo leeta ku simu yo nabo esimu yo togijjaayo nnyo banno bajjayo gwe kati oli nkuba gwe ddalu nze patanu yo ngimanyi oba olaba nkukuba nenkuvuma tolina amagezi ate nogamba nvuma nnyo annange era ovuma nnyo yo njijjeemu leeta ku yiyeyo wameeraba bulungi okisembeda nange kankosekutiku kwa kamera yo kuba linda ku namba yani awo no baba linda ku wawa baba nakatwachi go eno message ngamba good morning dear lwaki tomugamba good morning sister kujitadia nedda wakati nedda baba mukulu lwaki tomuyita sister sagala kumanyira gwe kano kasenkato nakugamba ntya nagala byadiya wano wadde simu njikujjako esimu kati okuva n'olwayo togenda kuddamu gikwatako akubira eri kuddamu gikwatako in fact nosaba ne data nenkuwa ne data nenku eri kuddamu oyogerako ne baddiya bo baddiya mbu baddiya simanyi ba mukulu wange buddiya eno njiboye bannange nisinga naffe tuba wasatu tubateekako amateeka weegato n'olukaalikaali mbuuza ebyo byesitegeera nze nekyova olaba nti bampulira nange saagala kukuba gondeetera okukuba kantu gwe akadaberayo nkabuuza ate akagaye mu nyumba nungi yeeko nungi anaye inze kyova olaba tugenda amaaso ne Mafwaya leeta mangu buli wanyiga omukulu oba olina oleeta amazzi sembeza wano eno ate mpola simanyi kansubire gabugo oli kasiri oleeta otya agannyo mayinda kukuba naye kati kamale gagumira agagannyogoga gira n'okuleeta agookya omukulu n'omunyigenyiga ebigere wansi biga mpola bannange olira nakukubako kintu kiri awo kiri sirya sikolanga omuntu gwe batannakuba waliwo omuntu kantu gwe obadde kitandikire no ku bugere lwaki otandikire eri ku kisinzi oyagala ku ntubuka eno nga sikyasobolanga nze nanje bye omukulu kirabika ziva eno wansi mu bigere tandikire eri nkugambye onootuukire eno nga kyekyo mbadde weyawe nafumbye ettooke n'ekinyebwa nafumbye ettooke n'ekinyebwa ani gw'ofumbira ekinyebwa agaagazemmwa oli awo wenna owaawala nga tooyo empya ani gw'ofumbira ekinyebwa wandekedde kimu neewalesese za binyebwa oli kasiru gwe otosobola kufugula wange nkinyanja badde bakise ani gw'ofumbira ebinyebwa gwe ettooke n'ekinyebwa senkato bwe nkubanga ssente njagala n'ogula ebintu by'empoomerwa kakale leero lwakumeka gwe sebo
Nekugamba buli lwasande ndyaki. Nekugamba kontino ofumba omunyebwa. Buli kadde omunyebwa ne gubeera omunyebwa teekawo akatama mangu. Nkusse gwe. Nkusse gwe nakuleka. Kadde omutwalo omumwe 10,000 watosobola agula kuba kiri kwota. Ate koma wano mangu. Maje ga ku ttaka. Lakataka. Tuvaayo netudde eri abakozi. Abakozi babadde bana ne bongerako akabubu kali ka 5. Naye kati ndaba babiri abapanga ddiiru. Kadaga omukadde 3 agatuwe. Bagamba ekyapa ky'ettaka lye bawambye basuubira agula yenna ekitone ny'abawaamu 3 ne bwatuwa 27 tugendera awo ate twaligula. Okakana ng'omuntu afuna obukadde bonabona. Olira bwe tuba tukola bonabona yonna gy'obonye. Olaba tembonabona tulutinze wamma nno kyogere ko tulinze emyezi emeka. Abatuwaako obukadde bonna tuba tuyitawo. Okimanyi nti obedda sikirwala si. Mbadde sinabatiba tobana nno toleekaana nnyo. Gwe sisobola kukkiriza. Aganye diru bagibaze bangi. Kutubba bubi. Eyagireeta yono n'agiwa munne. Eyagireeta ne bagigatta mwani baga. Baga ye yaleta diru yali mulala n'agigattamu bano ababiri baga ozo ogaseeko neseya kale kuliko n'oli omulala obubiri obukoloni n'akabubo kabawerekedde olusemba buli abeera ku diru aba asuubirako ezize kati abayaye bonna buli bakuba diru era buli lodiringa n'omuyaayi beeraawo ng'osuubira nti omuyaayi ye muntu atakkiririza mu kyoyagala omuwaako nga yakkiririza n'ekikyo okukigatta ku kikye. Diri yonna buli lwebeera nga yakiyaaye suubira 2. Bwe mubbye ayinza naawe okubba oba gwe okumubba. Tudde ewa Senkulu. One daddi kiki gwampitiriza daddi tosobola kumpitako ojja omanye. Kiki ulira nyumba wano tuli wawo oba wa mukazi ono. Lwaki obuuza ebyo omwakati? Ulira akugamba nti nzenveewo. Mbunveewo alaye katanjagalawo kati simanyi bwe bayiyo ayinza tokola ekintu ng'ekyo. Gwe nabadde mpulira byonna. Kana kampulidde. Gwani yakuleeta? Kati ahani yakuleeta? Kati ani ayinza okujja wano eno? Nze nina okujja wagumya akaana. Naye akaana kabawulidde tata nawulidde bakutabukira mwana nempulira bagamba simanyi ogende mu kisenge simanyi teweerabirayo kadomola kati saabitegedde awo kati ndagewa ani agenda okugobawo naawe kana kamwekalizaamu kamuga tata nedasebo ennyumba eyinza oba siiyo byaddala kati nga akagumya genda gwe teri asobola kana kampulidde aya ngabinzaali nakampulidde kikola ntya ngenda kukola atya nze ngenda kudda wa nini n'okuyiiya obusungu obukakanya amaze mutwala mu Adungu Nation akubira fira mu kitooke kyagonja talina gy'alaga kaakati nga meeting etuula basigadde ku ddiiru bagisigaddeko 3 nindabanga tekitukolera banayeka basigadde 3 ku ddiiru nyini kuleeta ddiiru ze bamulabako wali alyoka ziteeke mu banka ulira kyobola beera nange ebya banka nabiganye nange ebya banka nagambe tulina amasimu zirenda kashinga era zikwasa nze era tudda mu banka ate ne banka etutemeko ezaffe muli alina obaawo ojjukira muli ye muto omukulu mufe muli ye yaleeta ddiiru lwaki tuteesa 3 eno kutuula nga ye yaleeta ddiiru gwe kakati gwe sebo gwe bugundi bukoloni gwe kikyofa oli wandibadde obeera unogira n'omanya nti gwe tukuwaako ezizo n'okivaamu ate olingiriza ebya muli ko milioni ezi tugenda kuwa milioni 2 okwate kubo nga bulamu tafunira mu makati lindako tukirekere tutawana kugabana kyapa kyaffe mukirekaawo tugabanira wakati batuwadde milioni 2 tugabana 5 tuula kubadde otya nze mbagambye bamuteeka mu mutesi luvannyuma nga ne diiru yatambuddeko dda naye ayagala bagabanire wakati wakozeeko kitwakulese bagambe tufunira mu makati 50 tuula wano naye omanyi baganayiya n'agamba nedda guno omusipi gusobola okukola 3 in 1 gusiba empale n'enywera oba n'enyuma oba gusobola obutasiba mpale wabula ne gusiba eddooko lireeta jangu wano leeta eddooko li ababbi tomukwata amataleekana kwa misanatu nawe bamuyimbamu ogwakabuga omusipi
gwakabugu yakanya kusamba olajana ezo obugulu abo nange mu ye abadde akyalimuko omunywereze mwamanyiri leeta ebyaffe osooka noonoonya omuka nga tegukyayitawo ku bulago nga nti babugase mwemanyi lwaki Katonda omubiri yagukola bwato tusuulewa leeta naye mwe mumanyi ku nsi kuno lwaki bwe mugenda okwewandisa ndagamuntu babajjako ebinkumu waliwo ababbi abatakimanyi ekyo saagala aba amagezi naye waliwo abatakimanyi katoddako ino gundi yanguwa mba nkugamba bwekugamba okola ekintu oyangu nongoose endabirwamu neerabe bulungi kantu gwe kumbe waliwo ajja nga asattira waliwo ajja nga asattiriza oluggya luno si lubi nyumba eno bali tolongoosezza bubi lwakuba waliwo byotatuusa waliwo byotatuusa kale tudde eno bano bagamba taata akaana ke yalese katumazeeko emirembe maama linda akomimutya ate kale akana katukube kankubye empinze golabo maamaze olaba linetama olaba negego linyeenya kati maama linyeenya akaana kali kakuba maama kalaba edduka muleke nammwe ate abaana bange ab'obulenzi ate kankubye nenungula era wagenza okudda oba kujjako olwo lwennyini wabadde ogenda nakuzirika gwe wandindabyeko maama katukubye ne kagaa sebo wano tetwogera tetuddamu kwogera nga weekalika ekalina okwogera embeera gye tulimu maama tuyinza okudduka weewaka tetukyalya kayogati sente zobadde ngaoberezeza yogati lyendako ate ekyo mwesirikire kasita muŋŋambye tate jo byagambye akulimba byagambye alimba ebiriwo ba akaanako nze kalabika kamwita taata nze mpulira muli eri ndakometa taata kamwita taata nakiwulidde ekyo leka naawe kati waliwo adde asattira eno gwe bagobye ewaka gwe bawambyeko ennyumba asattira ddawa kaana kukaleka kaanake ye nawulidde kamwita taata ebyo byakulima mbusimanyi kaana kamwanyina alimba omusajja oyo ngaaba mmanyi ddala ye takyatuwayo gati ababadde bali amaggi buli ku makya amafumbe n'amasiika ekiro ne tugira awakakka nga teri atugambako tetukyalina nakakka ketuta tetukyali amaggi wano bakuloopera nosooka n'otuulaawo n'obalabalamu engeri gy'obadde otobamu ku kyeyo ng'otomera abaana bo ate oinaga abaana kaakati waliwo akyatowa oda naye abakazi ulinamu kasente gwolese tomujooga nnyo nsanyusa wamma okulaba mbadde nkyakuba kano akyazizaani bannange baaba bino bambitandike ntya ono baabawe kati akaana ngenda ngenda kakwata nkatuga maama tuga oba wetaga obuyambi ng'otuyita gende mukayite kumanya nkatuge kali kumbe kyeka kawulidde nga bajja kasoka kesetinga mu lukuubo kaleete kakuba kali wano keteze kalinga enswera mmwe mwagala kundeta mu luvenge kabadde kakajuza okuva ku makya kaleete mwagala kunkwata kumagala kunyingira goba okaleeta gwaguze ng'owaga kaleete naawe kale mweyandala maama olwo gyotusindika kufa kwerere obadde olina okugirako nga bawendula maama amwe wadde olina okugirako eri kaliwa kaliwako kabadde wano kabadde kayimiridde wano nga katunulanga bbomu ne tudduka katukubye nnyo kumbe kagudde mu pipa kaba baleese n'omukulu oyo omukulu namusobola nze kanzije tudde wabaaba ettaka lyange balitutte ettaka balitutte baaba n'ennyumba gyemboneddebonedde wangi balikozeeki ani ayinza okutwala ettaka lya muganda muŋŋambe mwogere akikola ddi alitwala saawa mmeka sikiya yogera gweyogera bazze baaba simanyi bantandikire ku oli eyasooka gwe nali njagala
oba kubano be yaleese omusajja abadde nimbalimba kumba atwala ttaka lyange nyamba baaba gwe obadde gwe twakula naawe nga gwe w'amaanyi ne bwe twalwananga ku luzzi nga ffe tubeera bbali nga gwalwana tugenda onnyambe nesikyalina wakubeera baaba weesirikire kubanga gwe nkulabye tolimu okusinzira kyendaba kuba musiru wali oloopyeko nga gy'oloopye osuubira okuyambibwa wabula nga ofuna mumpi oli musiru bwe sirika tolina nsonga lwaki oba oyogera abantu bwe baba boogera gwe ng'osirika gy'oli oli si muntu kakati mbadde nkyakuliko yakubye atya yajja munnange n'aleeta simayi bammanerenda sirika oli nkodomali mpuutangege yennyini olinga agira obeera otya n'omusajja n'omuweja tomanyi waabwe tomanyi ewaffe tetuzaala batasiruba tutyo bannange anayambibwa ono tuula wali ati nja kuba ninga atanaba natandika kati omwana agenda kubeera omwana bamuteekawa soka ombuulire omwana nali namuweereza kitaawe buddaage taatawe manyi gyali okuddira omutatawo omwana olina otata omwana gwe wabbako ekyapa omusajja amubbako ekyapa n'osigaza omwana kala nera omwana omugala n'omugobaganya kati oli muntu wangeri ki musirusiru kika kiggwe mbuulira obasiru nga ggwe obeera ku levo yakumeka okusinzira bw'obalabala obusiru bwolina buli mu jibbi mmeka kati tambula ompiteko toddanga oyo ye bamutwala kakaaba aze okulopa omusango naye nga teguliimu gumba aye ne tuvaayoka eyo yetuze ye mwami tannamanya wayi taata kazeeyi sokoke eno byayonoonese bagenda kunsita ani akutta omwana wange obwala ndi mufuwe twogerera era enkya ku 8 oba ku 10 munteekayo wanje ani abikugambye mbawulidde batya nga bagamba batya kugambye taata mbadde asirika kati jangu oyogera mpola genda lyaka tovaayo mpaka nga nkugambye nti wali sekiwa bagakunsitula omwana yinako gwe kati abaye batuze munnaabwe ettaka lyo baalitunze oba bakyetugira kyapa waliwo endyanga olaba omuntu olabya nti ogenda kuba businde awo kati olaba tusigaddeko 2 tu oba 3 n'oli olaba nga kiyinza okukola muli yaleta ddiru tannabaku kagwe bala okukebera kubanga saagala nzijeyo nnyo byapa bino biba byetaaga okukuweeta ndabeko ekanze kasitankwata era nawe era oba olaba kyekibeera ono yeraba kati ng'ekikye kyokka n'oli yagala bamuwakwatemuko anenda kalekale lwakwanta era kusomako akikutte atamanyi kusoma kyokka akiremedde amanyi osoma tebamuwakwatamu nekakati nze ngenda kwevugamu ngenda kulanziga enkooyo ebintu by'okunkuba ebisooto n'enfuufu nze simanyi mwana naye kanenjira ayaya tubonyeebonye naye ke kaseera tube mu bwavu ng'oli ayitawo agendeyoka eri naye omuntu ke kaseera awo nembeera jambeere n'obububu 9 eno 5 eno mu maaso 2 lalala yono nga tavaayo simanyi oyidayira okutuzi ajasooka afune ne kutuzi tana yeno nga terivaayo indako kwekengeragana kubeera mu babbi nirinda kuŋumiikiriza ono omusiru agenze gyatavaayo nze ŋumiikiriza ono lyekyapa ndako ne wano waba seefu kasita ndabye nkiteeka mu nsawo ne wano waba seefu ng'ensawo agisiba kyobola ebintu byababbi binyuma nnyo ndowooza mukubya omunyago ne mugabanira awo weguli aliwo omuyala adazze kunyiiga naye okimanyi obeera ne ssente mu nju oyinza olimera ozirekawo ogenda okunyiiga kati naye gyaze yasooka n'alowooza buli omu yeekengedde omuyaayo ono ndugwa ndi shuwa nti ndugwa si ndugwa emu nga nkyakolagana naawe ndugwa baaga yeeraliikiridde agamba okugabana kikafuuwe okugabana nedda olumaze ogenda mu kaabuyonyo n'atoolako n'addamu ku magezi ategedde ndugwa bulooka tebagikola kuzimba nnyumba kyokka
kati Ndugwa ali wanaafuruuta. Batobye nno okutuuka ku buwanguzi aliwo. Ndugwa yiko wapi? Ndugwa tamanyi nti nno Ndugwa yaluguddemu dda. Basi ensawo ekyali awo yekyapa ate ekyapa kasoba ng'okirina oba okyasobola otunda wekka. Ndugwa ali wano ku mutwe omuya akuba kawompo wongo n'abugata n'egguuni n'olulimi. Ndugwa bwe bamala omulugwa ngenda nabyo tutensawo kuba tutekyapa munnange tuddeewo omumpembe omukyalo naye mukyala abaali awaha omwana olina n'akadde akakiringa sokoje mwana nina byaga okubuuza waliwo omwana obububu nga wo bwasalawo okukula kyakula kyajja naye abeera awo balansi n'asiba topi kati go n'omutandika otya Senkato okimanyi kirabanga ng'ofunye n'akadde akatuulako Senkato n'ofunye sente gundi oduula abeera wano mu kunyiga biwundu na bizigiro awekazakaza gwe kukyalo kunaani atakimanyi nti nno omukazi akukozesa okufa obufi akukuba akutulugunya lowooza tetubimanyi tubimanyi ssebo osala nakulopa musango gwa child abuse mulabe nno ye kaza naye lwaki omukazi oyo yakubiriza niye omukazi olwali tumugira n'obutabuka naawe akukola ebintu ebyo byonna gweotuule wansi osirike kiriza nakuba ogumikiriza ebyo byonna niye oli awo tolina kyofuna waka oli awo mbukati otudde mu kasiikirize otula mu muwogo naye n'okaita akasiikirize kyogereko amatu kwegamba oyinza okugamba yakuza Senkato sinji lwaki wamufumbira omukazi mukulu mukadde ku gwe yateekako okukuba mu butuufu mukazi egyo emigo gyakuba n'empiwe nano mwana kati nkole ntya nze nabegamira ate njagala ompulira amazima kati olida kadde tunyumye lwaki ogumiikiriza omusajja omukazi okukuba okutuuka awo gwe oba nawe oba okyali musajja oba oyinayo tubiwulireeyo omukazi akuba emigo myente akusika amatu gwa omusajja omukulu amatu wena gaagano n'okwonooneka gayonoonese gawaze galinga gasibirwako face mask era ekituufu kiri nti wulira ebyange biwanvu mwana ebigambo byogedde byo bituufu uliwe mbimanyi kati yogera nno biriwo ebitali bituufu bye olaba wano olaba ndiwe Rwanda nava Rwanda yava Rwanda nze gwolaba najja nze ne wano wendi mpulira ndi bulungi kati omukazi oyo yali ali mu motoka ye ekiro anyumya kati nemufaako enyamba yamufiirako nti yali kumpi nange kati kwe kumuyamba nemusindikako bwe namusindikako kamu motoka ye nandeetawa mukazi kwe yanteeka buteesi mu motoka nandeeta sikyamanyi nawa wendi simanyi nawe yanzija tanganya fuluma kikomera era mwabafuna obudde obujjako wano mwebe mmanyi ndako kati alinga yakuwamba obuwambi okuteeka wano ate naakola ki munnange Rwanda ndiddayo ddi manyi ne kuba erinzizaayo nze manyi nakuba oli muzaayo naye nkubuuzayo ekibuuzo ennaku eri mu nsi si buli gwolabaawo ng'aseka aba musanyufu nedda waliwo enseko ng'abaye bekkama neekame ng'enseko zakwekama olira zino ezoono pozi n'ekirolo mbadde nvudde ku mulamwa olira badde mmenye ku mbazzi abadde anoonya embazzi yagamba nti yaali bulungi takuba embazzi n'agigaba n'akitegeera nti embazzi ye nagigabye kale ne bwe mba nkuwadde kayuuya teeka naawe nekyo nakyo kikukubya ti oba okyakolawo okyawantu ngaawo sirina kyakola sina wakulaga mbeera awo nendowooza ewewe egwaffe Rwanda naye egwaffe Rwanda ekyo tokitya kati biveeko ebyo nze nja kufunirayo nga tugende embazzi ogimpe sooka ojja onfunira embazzi njakufunira embeera yonna gyogenda okwetaasaamu naawe ogukazi gukutulugunyagunya n'okuba nga naye okimanyi nti nosebo ne mu kisenge wabeerayo okutulugunyizibwa iyo omuntu asobola okutulugunya ennyo olina edda olukusa olugera n'oloopa n'oloopa waliwo eyabbye ekyapa si kyapa waliwo eyabbye olubugo nga lubaale mubbe kyokka ate mukwano gwe n'amuleka nga mubbe mawe kukishwa kati yasooka najja neyeeyo kyakasaka wano teri andaba kibi nnyo okulingizalingiza olabo bateri akulaba naye ng'omaze tuukayo weekweka kati oli bw'abanga akulabye ogenda endako mala olaba nga mwekiri n'okudduka n'ensawo yonna nga kikyusiza ate
kyosiza nakiteeka mu kasawo kalala kirabika ninako kadde mwe mulindeeko mmwe bannange maneyane mye bannange oba kyakirabika ki nga ne wano tewali kisitu sitaanulaga obuzaale wafu nfudde nze bannange nfuludde nze bannange nze erimu yaffe bagiyita mafaaya okolera amafaaya bannange nebonedde kikatiize ayagala nokaaba alabanga agudde muloosi oba yali yateekawa sente omukulu waliwo kibayita okugenda okuvaawo oba okunoba akabana nakakola ki sirika mission gituliko is an escape plan okitegeera abali abasooke bayitemu kale kumbaja ati ali naye ali wano tagendako basi kakano kakyaliwo kubadde otya kakano akana kabadde katulugunya abaana bange nza kati bulijjo mbadde njaga okukakwata kubadde otya lwaki okubiriza abaana lekanzi kuba mwana oyagala kunkuba atwe gwenyabo gwe oyagala kati kunkuba onkubira ewange gwe mutambule kati mugende genda kukuba gwe togenda kukungoba agoba bwotyo lekanga kikubye namukko lekanki kikuba amanyi bagamba aha kakano okwata ku mwana wange gwe owobuwala bannange ati mugende mangu galabe gyoba toyombye gyotera okudda bagenda balishiwente bagenda kudda bagenze naki yangu mwana gwe mugende ate singa mbadde nina embwa genda mangu anje agenda amwenya okirengera ekyo otuta ekyapa kyange gwe obikwatako byakitongobye wulira nkuwadde ennaku bbiri ng'ovudde awo tokyali nnyini wo, you are not the owner now. Nkwegayiridde bambi mbadde nsaaga bubadde busungu afukamidde naawe bannange emya teri ennaku tu tayimuzi wanu ng'ogenze nangenze byapa naye naawe ate onsebolingira bano tonsebolingira ekyange nange bakibba ebyapa byange nange akasajja bangobye kakinze naawe wakakomawo okwo kusooka olabika nagendera ddala naawe atandise okubalabalamu awo kontulaketayo ya myaka gye ebiri mmye twegendereze buli sitepu gye tukola mu bulamu kati ng'asooka ayita Joan kakati naawe omusajja tuloope muloope naawe kati ogenda kubeeraawo obone bannange nga bwe twavaayo ye muntu yeka gwe mbadde nnina gwe neesiga e Uganda bannange nze kati ono nalabeka baava naye ku kyeyo oli awo oli mu kwebikirira bwebikiriza nfe ky'okubeeraawo n'ogira bannange nze biveeko ebyo hati bawe wano ezeeko waliwo atuuse ate ezeeko wano nakwaba ebikomera babakambwe oba ate ayagala ki tebagenda kumala babba ebintu byo bagende fwa n'okuyiiya Joan ebayo yalabika bazze bannange bazze kati baŋŋambye ennaku bbiri nga nvudde wano bazze omusajja kati aleese oba bamiggo oba bamundu simanyi nakumanya teyaggule okumunulaga naye n'ebizibu byeyimuleese gyebali oba tolaba abazungu bateeka kamera ku geeti ye n'abeera eri okunkuna nga tayagala kugulira ngajja nako kamera ngadda ku kakyayike gwe gyotawanira okusooka okugulawo labajja kumanyina noba wajjambiya abaggula banani saba ku buyambi nowulira nembaata nina tulina ebizibu byaffe nawe manye omugaso gw'ekikomera kwekomera bantu nga bebikomera nga bakambwe tulina ebizibu tulina embagulu ng'eyo mbu naye noonya buyambi naffe tuli wano tunoonya buyambi we tulisi wakyali waffe alade
naye oba omuntu asaana terekawo ebyapa bye ku nsi kuno musooke mumbulire omuntu asaana terekawa muggulu agera kuzunga mpaka ddi kaakati nga tudde eno kakati nejekola jabajja abeera aliwo meeting etudde kati ayina gwe bateesaako mbw azunze ekimala bwe bawulira bakooye kubira katikati nti yamututte wasenga waffe Kasubi ali n'owulira oyo ate awo tabbu eba egudde eyo tabbu eba egudde ffe senga oyo tumumanyi ow'Ekasubi takwatagana naffe kati agenda beerawo simanyi nange ekika obanga olina ekika ky'olimu ng'olaba bizibu mulina bingi era obeerawo ng'ab'ekika abanyiigira gondi toli wekka toli wekka buli kika kibaamu ebizibu naye omanyi lwaki bakituma ne bakiyita ekika kati bw'onoomala okunoonyereza awo ogenda kutereera mu layini ebika birimu ebizibu bano nabo bali wano eno bagamba senga gyatuta omwana kibi nnyo azunze ekimala omwana oyo nze simanyi nakumanya naye oba omugyeyo obeere naye anti oba ani nze nyinza okubeera n'omwana wa Joseph zembeere n'omwana we ate nze nange ngire baana bange gweolaba kisoboka akati ennyumba yeeno ennyumba erabika yeeno gyeya abajja balukonkone ng'abajja balukonkone bayisi konkonera ddala sinzija kukonkona kuyamba ono yagize badde bamugobaganyiza ne bakizula nti tolingiza aliwa twagala kulaba Jose Kabana n'oyo ali luddawa toweebuuza magezi ffenna tukimanyi abeera waneno yafunanga omusajja nange munoonya gwe kati ogenda twewunzisaako ebitegeezo ndowooza olengera bano babbi beekobaani gwe ali luddawa Joseph nange oli bamusukumye oyo kasitayingira olina kubeerawo onirisiki ali luddawa genda wali eri okugira muyiteewo bawambiddwa banyabo oŋŋaana kyoyingira oŋŋaana ki ali luddawa eno taliyo bannange nange munoonya omusajja gwe nja kuba amatama agonga kubatula nze nkuba nzigunda nze tula wansi obanga nzize wano manya maje ga ku ttaka bataliyoni njakawa bale nerabidde n'okukawa njaka kati bano nabo nga beetaka mu kakubo wulira ono alina obumansuka nze nvaako Joseph wamwe tetumulina nze nvaako njakubatula nange njakubatula bannange baabali ayayayayay naye bw'okuba omukazi muno nolabanga obadde okimanyi ku nsi kuno n'emisinde kyakulwanyisa agenda okwetola baaba kati adde eri wedda wali alaba olutwe temunyiiza ndi bataliyoni komanda dajeno agenda byonna munze mugenda kusesema Joseph mugenda lwaki ebugatta bubiri kano bagenda kakutula omugongo ayitibwa Kanaaba Kiibi Joana Jojo kalabye mu sinema nyingi era kakyatuweereza bakuba kali bagenda okuva jokano neyabaleese tebamulabyeko nekutinkuula ntalo wamusirikewo basi okanze nange ndakulungula omusajja agenda kunoonya wankwatanga talabawo bakazi ebibaluma biba bitono omukuba kutamali eno naye engeri erisobola okuddawo naye nga taterezeza buzibu bumukubizza eyitibwa mafaaya kyebayita okukolerera amafaaya gundi gwe buli wonoobeera awo nga toyagala kweterera kwebeereramu bw'ojja kukolerera amafaaya okukolerera amafaaya kati agenda okudda eno
naye nolowooza engalo bakyazigaba batyo tebakyakwatakwata mu ngalo we batyo kuba kwonoona vasibebyo wakakwatamu olera oli otya simanyi biki byokuteba ani bwokwatiddeeyo kuyoleyo gasirani gongo nkwata mu ngalo oli musiru nnyo olera sikisuubirangako ndiweza sidwala okutuuka ku seeri tosobola omuntu guzaala omwana ow'omuntu mbwezo oyinza tosidwala bwotyo n'omutemula ng'olaba ate namutemudde ndya sikutegedde awo baaba okuddira omwana n'omuwa ekyo kikazi omutema mukazi omulogo kikyotamanyi ogamba singa omanyi nti wadde binjiri byaggwe ng'okuza kutuukawo nga tomanyi biradde binjiri atwala eri naabwe lwalina baganda eno emisango gibadde gyatuuka dda nyanguyidde omuteeka n'amugamba nasobodde kumutwala wa ssenga ng'embeera egize onyanguyidde naye nga golaba lowooza nze ayabadde ayagala oba poliisi okunoonya yingira wekwe naye oba kyakusiru onoonyezebwa yingira omu ekiriwo ate bulira emange gye nali ne banziba sikiya bakubba buli lunaku kakati nefuna eno omukyala kino ekikazi ekyaya nenyanga neogomye tobimanyi nti mwena mwabitegera mwanzivuga n'okunvuma simanyanga bwenfumbirwa saabimanya nonyini babirimu embozi mulungu kinyonyola anti kati yadde naye akunsirirwalirako kusobola kungoba namugamba notujja kumanyira okanange ekyapa nenkifuna ekyapa kinjiribya kirina okuba nga kinoonya kati simanyira nze kumpa ku magezi yinza kukola ntya ne gwabinyumiza bikyamulemye otegeera olwo kati gw'omulabi naye kirungi gwe gye tuvudde olabayo era twagala tukumanye biggukirawa kati ensonga azireetewa abantu be agamba ekikayisibo kibe kyakungoba obudde bwange bwe mmaze ewakyo nga awo sooka ojjeko empulidde ku kyebyapa jangu kakati tuba tuyitawo kitegeera ekyapa kyo nkyakina kindi mu 5 naye wulira tulina tundawo tutya kuba sisobola beerawo awo katonda etse mu ddiru ate ogijamu otunda oba tutunde gamba kubanga tuweze babiri kale tutunzeewo tutya kati wagala nyambewo nti awanzanye kuliwa amugamba kati wali tulina otundawo omanyi waliwa ettaka ly'omuntu nga oli alibbye nga yerazo awangalirawo ng'akimanyisaayo nosobola omusangawo naye bw'atundawo naye n'avaawo sente n'azikolamu ebirala ate bugenda okwetegeeza ebiseera ebisinga abantu ababeera batunzewo babeera tebalina kyebakoze namu sente ezo gwakwonoonedde naye n'akwata sente zayonoonye mu kintu ky'okoledde emyaka n'azikolamu ebintu ebitategeerekeka kati bano wano bali mu kuteesa gye yali abeera baamubba n'omukazi eyamubba naye yakolera mafaaya naye ne bamubba naye yo nayena kyabaza tomumanyi nga gyeyeyita mafu namugamba saba obukujjukujju ebita olwosiriba gyeyapa era enyamba ennyo kyogamba asobola okisibaledwa nnyo kakati tugenda okukola kiri kita kasoko era nomulabe oba omulimu agusobola okukikola kitwaleetagamu sente oyinamu ate kati tugenda kutunda kyagundi poloti tufune sente ate ozisaba kati kale era oli gwe tugenda okiwa yeetagamu kasente wakiri 5 oba 5 kale mu bumpimpi olaba otya gwe genda osooka onoonya omusajja tugire kati gwe genda mu nyumba ofuluuta oba ofuluuta teri agenda kugambako nze kasita muleeta yingira wagule ate oli awo akati ategedde kati anoonyezebwa kanaye alina okunoonya alekedde atya okuba nga anoonyezebwa kati gwawadde ddiiru naye akitegedde ebintu bya ddiiru biba byakwanguyira ng'asooka asukunda ensaka y'olubuto ng'agireeta eno waayi abeeno gy'oli munnange jjajja ng'asooka ejjaya gy'eri jjajja anti munnange abaana bo tebasoma abaana bo tebava basoma ki wano lede basoma lino ssomero kakati bakolere ddala lumu gundi bawo tukitegeere kuba ndaba bangi bali eri ku miti baana nze alina abangi ennyo abakazi bajja ano nga baagala luzaalo nange ne mbagamba basookere eno ate kati nze mba nkola ntya abaana alina mu ddiddi sinaye abafaako bajjajja be babafaako muganda wange yabbye ekyapa ati namuganda yabbye ekyapa takiruma namu omanyi bw'oba obuulira omusawo obanga abuulira looya omugamba kaati nabbye naye sente nzikuumye ntya tundekawo weevu fune sente
amba mwabye kibbe okimanyi ngisobola ulidde kakali kyoboko ekimanyi gwe genda olira jjajja vunanyizibwa ku kyapa omuleete eri mu kiggwa embamba kulyako agambe gweleeta alina obuvunanyizibwa mwennyini ajje mu kiggwa jjajja tosobola kubaako kompa nentwala nituteeka ku kyapa nkiba kyaffe tekisoboka nina amaanyi mangi nesobola kukyusa bigambo biri ku kyapa kale komanini olira jjajja mukomanini muleete tulabe ulira diru wezitambula ulira ebintu byomenyekera ebbanga bwe byonooneka fwa ng'ababitu tebazanyiramu bizanyire ale munange okulongoosa akagatto yeeraba kati mutuluba ly'abagagga I have to be smart wakati omuntu gwe baleeta agenda okugula wali yandimpadde miliyoni 5 bandaba nga nfaananyi bubi ayinza okumpa 10 erongooseeko kumbe bw'oyo akomyewo owaaye Jose tuli mukwoza bigatto situkiramu ng'eyatega ogwekya gundi jangu tewali time wano namwe gwe leeta omuntu avunanyizibwa ku kyapa jangu abajja bagire munange oli kabejja muganda wange jangu osagala buuza kibuuzo bwe tutuuka wali gwe sirika ebisigadde byokwogera byendekere gwe gyala tugende diru wesitwesamula kyobola bw'osanga abantu abakuyitako emisinde ne bagamba vaayo tuyitewo obalekanga balina kye bagoba jajanga abatuuza mu gundi ono ayuguma amatama alinga yatuulwako emandwa za jjajja ono anti ekyapa kyo kiri waka sikireese kitowamubuulidde ono omusirusiru ate ekyapa olekayo ota kyaki lwaki toze nakyo olina okubigira toote kirina kubeera no mu kiggwa ne tukiteekako bajjajja ne bakikuuma ekyuli teneebeera tayiti ku kyapa tewali agenda kuddamu kukinoonya kukikwatako oba okitegeera ekyo mugiregiraawo kulaba ng'omuntu ategeera naye ate ono alayika akusinga obadde otya nagganya ebyokwogera genda oleta ekyapa yangu watolwayo kati omanyi gye tuyise nga tujja ninda tugende jjajja yemuleete mugende mukireete okusituka yetaaga gundi sapooti saagala bantu bawutawuta bwe bati omuntu mbadde bajjajja naatera obbakoola ye Kasirye John Bosco ali wano ku mayembe kwatudde mu kireese tasobola kugera siwala mulagidde bulagirize kubaagire kakati waliwo abatandise okuwonyeera ku kyalo lwa busirusiru na buwuta banaye mukole ebintu naye nga muyiga nnyo nenge bade tubeera n'ebintu ng'ebyo tubeera n'emisomo tubeera n'ezi groups ezisomesa omanyi mwe mubeera ku social media mubeera ku zi groups zitabayamba naye ng'ate ekituufu kiri nti kyandibadde kirungi nnyo omuntu n'okola ku nsi kuno nga by'okolerera omanyi butya bw'osobola okubeera nti ate oyiga engeri y'obbikuuma kyobola n'abaana mubatwale ku ssomero mubasomesa okukola naye nga mubayigiriza n'okuuma ebyo byebakoze kyobola nze nabagamba osobola okubeera n'omwana n'omukolerera enkolera abaana bange naye nga tomuyigiriza butya bw'asobola kuuma bintu bye era ojja kuba wakabulira mu ntaana nga babikuba bbeeyi. Hello? Ulira? Sawa, jari ku stage. Kale semo katujjao. Bano abalina bye bagenda kati okuyiyizaawo. Kati pado pause. Kati bani lwaki munneeki kakiki? Yenenkere bwe gy'obadde oyogerako. Kakati gwe sebo kyolina gy'olaga. Ekyapa kyaffe. Leeta ekyapa tetwagala kutunnyonnyola kintu kyonna. Leeta ekyapa. Neesonyiwa omukazi ono. Ulira? Namwesonyiwa. Neesonyiwa muwalo ne mwesonyiwa. Zima buli kimu. Nanvuma nantulugunya nankola byayagala nensirika. Leeta ekyapa tetwagala kutuwulira kutulugunya. Leeta ekyapa ogenda okole by'oyagala. Tere gwe ofumbiddwa. Ofumbiddwa ovuddeyo tugenze n'ewuwo gye bakuwasize wala bakuwasa. Era nayo tetulabayo. Toliiyo ovaawo gwe abadde tabbye ekyapa. Ate ekyapa okituddize. Kale bagamba muno eyabbye ekyapa.
balowooza yeyabbye ekyapa kyokka be bakwata ekyapa ne bakibba ku ye kati ate agenda owulira akakamutema nti ekyapa kirabika kibbe mmwe twagala kyapa wakwata omukazi n'omuntu leeta ekyapa oluyigwe kano munveeko bamwegaseko babiri gano maje gakutaka kuliko nako mu bbanga yakuwa embi nange njakuwa embi mpankuwe ulira empi ziringa bubali avuga ambibo bana kanti kwate tukasulike agala kawunzika ofunayo gwowayo kati gwe banange bayitiemu ayanzisire amukubye kukatiko ne kukatungulu amukube ngumi katiko nakanuka anonya waita talabawo singa kyenasoose ekyokudduka anonya waita ayuze tebamuganya mmwe andabawo mwenda abantu alabawo kati mwenda kumbe baliwo babiri siyimirira kati waliwo omulimu nga gwo gwakuteega gwo nga bagweta kuteega gwe mulimu gwa booda era n'abaana abavugaze ezo mubalaba empola kuteega beerawo nga tumanyi abantu banaja waaye kati bano baalikuba bana ku bizibu byabwe bazima ne transport tebamulina enda kontwali bano baleka bagenda aliwo ono yaba kikyata gwetoldo nokubanga omanyi muli gyali kikyata omuli otekedde okubanga omumanyi bawo yangamba mulete mutemu abantu gwe bavuga bakomya mukuba bulijjo baagala ono abavuga batwala ewammuli muli eyabba ekyapa bannange omukazi goli mukunkubira bwerere kamalo asooka akosa kiwalinga tojja kikwatako bannange tojja kikwatako kati kino kiwambiddwa ngomewambiddwa mala kuleeta muli wano ate nsemberera nkwasa omutwe ogwo bannange maje gakutaka amugambye leeta muli saagala ebyo nawe tonsemberera mwe bamuyitawo tugende yitawo tugende kati mpite wange ate wooliwo gwetongoberera nja kulima omugongo ogwo jajjago byone mumpa ekisumuluzo kati mulingenda munoonya ntya nga sina kisumuluzo wandimpadde ekisumuluzo kubya emigo naye towulira nfukamidde nsaba kumpa kisumuluzo kati mulingenda munoonyeza ku bigere nkitegedde nnyonyodde pikisi yiyo nenkola ki kati nyina kuwa ebisumuluzo bino otegeera naye wulira lindako omanyi kyendowozesa ebirowoozo bisumuluzo oba byagala naye nkoyo okutambula ge mazima nange nkoyo otambuza ebigere abantu mbakubye enwanyi nkubye ebikonde entuze bantuze simanyina bwe nansula ontambuza nkoye akabulansi ndi mu lugoye lumu wulira kituufu olwanyi olutalo baaba kati kyendabye ayina nakyalowoozeza kanduge baluge bantu baloge mufo kyokunoonya abantu n'ebigere tuweereze ejjembe ligende linoonye gye bali bayokunule baveeyo tugendera lwaki nkuba abalinze nkuba abantu ngaamanange afere baawa naawe amusafu kusiba fere nayagala ebisumuzo olumugwa mu ngalo kimuvubuka kwata kakati kwata ebisumuzo olumugwa mu ngalo amyamye badde ndi mukugamba njaga kutwala ewange gamba fembi twale fembi nze nono nedaba bakale batutwale anti wali tewali buzibu kivuka sokape ebisumuluzo ate piki naye jagala ogenda oleete piki mu ddakiika eja leeta piki wano givuge ensaale ojje onnoni omala okunona ano onvuge ontwale ojja n'omutwalo tomulabe akubira nenkukwata nonata ate omukwa omutwalo egenda okumewo n'omutwalo otadda ayagala ono baboda abamuleta n'omutwalo n'otadda akubira anti olayiko neerabidde tugende ffenna infact ono yadde awo olubadde amatama bagakubyekubye ayise kiri kye bayita okuyita mu ngundi z'entaana anange bajjajja nabo basiimye obadde ki obadde oti ampise ku muggo gwa ntaana
abaffe agudde kasabi alabika agudde bugwadduse nnyo naye teganaagwa muzukulu kaakati yegembera yayisemukera ekintu kino olera naye kasita okirose kikoze bulungi jaja naye abugumye kyapa kekindi mu ngalo njagala ekyapa kino kekize bulijjo kino kyempulira kyebagamba kyapa mu ngalo leeta tulabe kusooka ate obadde kyowamba kuba kulu gwe njagala mbeera ekyapa kyo ndishiwa mwekiri oli kigalo leeta jaja tusooke tukebere badde otya naye mugenda kuyuza akantu ako kantugisiza omumanyi ate nakyo mbu bakigize nkakanyiza nabanga kitandise okuleetawo ensasagge akanyamuka ekyo weesirikire ekyo weesirikire ezo nsonga 2 times 2 kiyitanya kitegeeza nyangu kikize ebyo byala nono yeekomba musanvu gwe gyoli yabaddeko kubalese ekyapa yanjawulo akati gwe ati owokuba bakubyodde emigo olira mulabadde atya jajja abagumya tanayita mandwa mandwa zinze bazagenze kwebaka n'abagumiza awo nga babamalira obudde 10 mandwa ziri mutulo sebo ne mandwa ziwummulamuko ali mugende sigadde mubindekere mandwa ziri mutulo wezinaba zizuukuse njakola ku nsonga zammwe kasite ekyapa mukirese ale mwanguwe ndako netulaba mwekiri omuvubuka ono yategedde nono bannange lozikuta kulonda kuberako bulungi nange kakati ke kaseera ntuleko bulungi bajajja mubakoze mutanga muyiga leero muyize muto wakati nange ate kakati nze njagala bakitegeere jajja jamba ne we mugenda njagala bakitegeere nti gano mafaaya kati wawulira ekyapa kyo n'okirekera omuganga nga bavaayo oyo jajja naye alayika mufere naye ulira taati kamala ogenda eri okugira okuteekamuko kuba mpulira bagambye eri ewananca baakamudde ogenze mu malwa katatuge lutya mu malwa ng'ensonga tennaggwa kumpeeyo ne zompaayo kiri kikasa kyawedde tolwayo kakati nga ate basooka bawonamu wano nokatunuulira naye mpitewa yanguwe eri munda kodyo ku kkono misinde gyo bampa mitono naye gijja kuwera ng'asooka akunyamuka wuuno bintu byakweyamu nkwe kyebayita okukolerera amafaaya jaja ali nabadde asumagidde okomyewo muzukulu okomyewo kati anti kyo ekyapa kyoko kireete kuba kati kugamba diru kasitazijja nenkirabako gwe muzukulu ulira sikia kudiruki kale nkikuwa ku sente mmekezo ate bya sente bigiddemu ekyapa tukireese okitereko kwesaba omuzukenda kujja nze sigenda kuba musiru temulowooza nti nze atayagala sabo lyange libeereko ku kalina kale kankuwe bamune ebyammwe biba bya mutwalo ng'agubalamu awo jajja muvubuka lindako mbuuzi zino mutulize bekoleki ekyapa ekirimu obukadde 40 ondetera mutwalo jajja naawe atandikira ku mutwalo okutuuka kakati tewali kidde mu ddala tonfuna musiru aganye baja sente nyingi kukikola ku mutwalo nvulira muwa olete sente genda olete sente oba oyagala ekyapa ate wano wo ate n'otadda bajeje bagenda kugoberera ojja kuwulira kifaalu eyo yangu yawana esente n'oguma omutwalo agusesema eddala jajja ono nani gwe bamanyira nze sebo mbeere wano mbeere mu mbugo mu busubi nedabaaba bajaja baba bayize lina okuyisa amagezi ge bampatte apa nange nyenkwaso yange nina okufunirako ebbanga lyembadde mu kigwa limala akoye ekigwa nekwasiza ayagala kugenda naye kukolako birala
ayagala kukola bizinesi ze nze agenda okufiira mu kigwa mpaka bajjajja ddagala bukibi nze ntereka ebizibu by'abalala nedda jjajja yekyanze kati omuya alina oyiiya sente endala nakati alinawo waneno zinakabegeze asooka aziwa kati wali oliganda liri lino kati ensonga ekompesezza olira kundeseza ekirinya mutika yeeno wali muntu atalina mugaso ekyo njagala okimanyi buli omu alina omugaso era naye mwennyini kati wenjogera ofunye omugaso gwakolesa ku nsi oleese omugaso wano wali wano sirika limu kati emiliyoni zaffe nga lunaaya ku 7 omusajja oyo gola Joseph ono kabanana baba ate ebyo nga miliyoni 7 alujeewa ono bazimugamba nawulira n'omutwe gusongose nawulira miliyoni 7 naye yazze atagala alina ekyapa ku musawo yazze atagala nakyo ntikitwale oli wajja gyoyo yatukolera ku nsonga ziri ez'oli omupangisa mafaaya ono omusawo mafaaya kayina ngende ngamba tuyiize ku kyapa ekyo nemanya nti jjajja akitegedde ekyapa tukireetayo kiteesi malenzi gye nkikime jjajja ate oyiribye kyolina okukola wulira tulina okukola simanyi otugenda bitetenka naye tulina okuyiiya tulina ennaku 7 kati ate ennaku 7 zeza Josefu kati tulina kubayiiya nga tezinnawera balina okuyiiya jjajja bamuwe akake ave mu kyapa aleero Josefu bamugambye mbu ekyapa bagenda kiteekera ennaku 7 mukigenda abeera seefu kati ayagenze kwekwekamuko ennaku 7 weziggwa jano n'ekyapa 23 ngumu wulira negwe ngambye nanyamba oyo diringa n'abaavu nalulumbe okudiringa n'abaavu lumbe lwakirago kaleka kunyamba oyo era ngaokwala akasente agenda aliwo eigundi ye alowooza jjajja aba wa mutwalo akati lwaki tovaayo manaye mwana gwo wakulemeramu ebyokwekunya vaayo asooka ayambala tolwayo oje ne tugenda yanguwa tugende ng'obudde bukyali ye Nakato Latifa noddamu nzijanze wano ojja kunviira nzize tugende bannange bakyanoonya kyapa tambula simanyi oyagala kunkuba tamanyi nti ono emaje gakutaka abaggalawo kisumuluzo nze manya munnange nga bakwata ekuba okweyongerayo balagawa tukyagenda mu maaso ne mafaaya kitundu kyakubiri nga basibira wa jjajja ebya jjajja ono ayitibwa mafaaya kiki ekimuyisa mafaaya otuukayo obutuusi n'olaba ku nsimbi n'owulira nga ensimbi ddala kituufu ebizibu byo bisimbye ensimbi akati muleete ensonga tulabe kubanga obudde bulabika okuba nga bwebwo nga munnange kwata mu nsawo walo gwange gunagutadde eno sooka noonyigako owulire ewa bootaboota ngumanya teguliyo ng'ajjayo yeno mutwalo nabitwale n'ebyange obitwalireko ebyangu we muti we mukoze abazukulu bano muleese ebbiri ebbiri ezo kale waliwo jjajja nga tagoba sente ne bw'oleeta 10 oleeta 10 akugamba lukuumuula ebizibu akati ng'asooka akyanga naye kino kyenabyo wano nga si kyangu ensimbi eyo bagiyita kiboneka eboneka mangu neraba biwuliwo ebize enkulaakulana y'omuntu weebonekera kusinzira bwe naakirayika enkulaakulana byammwe bizeemu ebiki emigundi omusanvu si weewaawo ng'ayowaawo ate nezeeno eyo enjikunnyonnyola eyo simanyi oba onoobitegeera osooka n'owulira omusajja nga yeewuunaganya n'ogamba ebizibu ebindiko birabika nfanfa gunagwe guno
naye gujja kuga omuwulira yeeyogeza n'ogamba nze simanyi na kumanya kalaye otuuka okukuba bbiiru nga nawe olishuwa eri wathi kumanya alanga oli ne King VJ the voice of the people to the people jjajja si byangu kati nga bayanja ensonga zaabwe eri jjajja jjajja nga baka akasente kasaba nga mugamba ontalina sente nimukuwola gwe naye sente zikuleme okuzza ojja kummendegera sente zange zibadde zakusuubula za mu bizinensi kanula amaaso ng'ente egira mu lusambu kakati byammwe kasa byammwe bya Luganda ng'asooka ajjayo eyagundi iPhone nigenyegemuko kitegeeza sente kasita zijja ekintu kigenda kuba talatibu nti anti ye bamala okuwaayo munange ng'abagamba ebyammwe kati mubirinde kutereera butereeze ne bano balina ensonga zaabwe jjajja ono ayitibwa Mafaaya lwaki ayitibwa Mafaaya nzagala kino kikazi kikambwe nange ezange nzandyagadde sente naye kikazi kino ebbanga limaze nga nkikolako kikambwemu ojo kijja nzinde kirina ab'okutta ab'okusimbula eggundi biti imanyi naye era ngenda ziiya nazo nzirye jjajja ye kwegamba ayitibwa Mafaaya mukitegeera ensonga ze nkambwe era ogenda okugendayo ewuwe ono yowa Omni Risiki naye nga byonna mu byonna twagala tulabe wa gye bigenda okuba nti ate bikira. Ladies and gentlemen, still mukyali ne King VJ eddoboozi ly'abantu ku Busanso Nation mwe tusinzira okuba nti ate tukuweereza kaati nga bakwata ekkubo nga bajja abaakirira bavuddeyo wajjajja budde buzibaaziba binakola naye bina kubadde otya atandise okubuusabuusa jjajja okuba omusanyufu omanye ebbanga lyamaze nga nkolako oyo ti munnange naye ebintu bikolerawo olira aba ali awo gwe kakyako afunye akamyansuka baba nno gwe akamyansuka nono nafuna akamyansuka jjajja senta akamyansuka kali kakumyansuseeko nowulira nga amagulu bannankita yambiddwa naye mpulira siinawe akati tudde eri munafu ono ng'asooka akomawo sooka ombuulire diiru waginsomeramu opapa ate nkubuulire ntya diiru wagireeta opapa tewaginnyonnyola bulungi kali simanye bule nakumeka olabeka wandyako sente musajja gwe naye lwaki temumanyi bannammwe bannange kakati leero lwakumeka lulu nulira kaluno guwangamba mbuno simanyi ekintu kya naku musanvu maama nze naku musanvu nga ziba zidduse nnyo kisoboka ekyo tugenderewo kati kuba kati tukyali n'olwaleero sitiiru kitegeeza tuba kumbe tugende abaye kume noono avuddeyo Joseph mugenda okugenda tugenda naye jukira balina okugenda ono yalishiwa munaku musanvu bagenda kujjayo kyapa kale kumbe bano baate bali mukuyira sente za jjajja ze bamuwa bo bamuggyeko ekyapa bo nga bba babiri anane gwayingiza mu ddiiro omulala wabula kabaana agamba nandize ntugenda nti afe tugenda mu malwa gaffe ate oganywa tugenda mu malwa gwe tojja gasobola tambula nga kabaana nasigala emabega lishiwa bagenze ku malwa mutemulwayo nno twala erigenda webaka eggwe abantu bajja nakulaba awo ate wogiregire ogina alina ebizibu bye anoonyezebwa abakazi ba mirundi ebiri gye yanooba ne gye yafumbirwa naye lwaki neerega noono ebintu byange nsobola obikwasaganya ate nesibe kuona ali kukyamalwa atava ku malwa leka nemalira ensonga zange sijja kaana naye ngaho tekuba ate nga asooka dda munda muzikuna bagamba omugayaalo bulwadde
bubi nnyo nno ate tuzukuze kaakati anti zo zatubuze tubadde tuze ezo ssente zaabuze kati netugamba tukoze tutya neŋŋamba kanzije tutetenkanye kati tubuulire oba tutule tukuwaka akatono naawe neweeyagalako baabo kati tuwe ekyapa soko tuwe ekyapa naye mmwe mwebavubuka bato bantu mmwe zikulu mulimu ki ekyosombwa kiki ekibatawaanya emitwe okutweka muli okutandika okundaba ng'omuntu omuwumba tuuta omusirusiru wambagerezikawaze nekutuma sente eziwera nakutumya sente oli awo ng'ate atale tugabanire wamu ate simanyi mbeeko kyenkwata ompe kuwa ekyapa nga nkwawa kudiruti jajja bano bakasitoma bekirabika amanyi naye baba leero oli oluyatooza lunaalumanca teri waneno kugira nagamba njagala zange nkuwa ekyapa wano toli mu mbuga zange oli muzabajjajja naye jajja naawe tujjukiridde kwekujja wano tujjukidde na bujjukizi nga sente ziganye nenkizuula nti ennaku ziri mu ggenda zitambula ziggwayo konze lwaki sijja ne tuvugira ekyapa naye mmwe tokyabanja kati bwe bituuse tokyabanja omuntu omutegeevu tokyabanja ebyogeneyo ngonjogerayogerako jajja kwamanyi ate kenawulira ekigambo kyonna nga kyogera ku jajja Mafaya mbusimanyi yakoze bwati na bwati kyapa genawulira wano tewaliwo kyapa nange tegedde jajja era mbadde ensiriise naye teri ekyapa si kyammwe ekyapa tekikyali kyammwe nyini kyo nali mumanyi yasooka obba nakyo kati ate akirina esaawa zinera kumpi yalinga nyini kyo kirina jajja muwulidde jajja bannange ebyomunafu ow'amaanyi atwala kati ku nsi kuno osaze magezi kyokuba n'amaanyi kuba katale tuba tuli awahawo nazira tubadde tuli ku nsonga zi omanye okubasanga ready handed ate mungambye mugenda mu malwa ate ki ekituuseewo anti jajja maze n'atuyita ok mugamba ono jajja akubuulire tindako temubuzaabuza wamma oyagala ki noonya ekyapa kyange jajja ngende njira ensonga ate ne baninazo ensonga zezimu wabula ekituufu ate era mune twali tulina kujja jo olunaku luluyitako naye nnyini ky'omutuufu era kumpi era yenze munnaye era nga bwe wakiraba luli nga tutandika wulira ekyapa kyange jajja weerabidde yono nanyini kyo yegwe yaleeta ekyapa yegwe nalutaaya erinyanga ndabako nalutaaya oyo oli omukazi gwe nakijjako gwe nagamba ndi obubi kati kyange muzukulu obanga nsigwe eri nanyini linnya eriri ku gundi ku kyapa kikafuuwe wano tolinawo kyapa tiwulira jajja nedda jajja kati nze bintu byemwabintadde kati njagala nalutayisirika njagala nalutaaya kati bannange jajja kati nze mpizi kuba abo be bandeese nsaategera kiwa ekyapa kyaffe sife abaakireeta mwe abaakireeta ekyapa gwe gwe wandeeta eno gwena oli empyafunira mu kiro mwano myajana kwongera gusirika wamma mbadde ndimubuuza ani nanyini kyapa alutaaya aliwo waneeno nedda lindako jajja yandibadde gwe jajja gwetungira kukwata akakwata amayembe tegagenda kakwate bagaganya kuyita mayembe kakwate tukatuka yabaye batange ayo munkwate mwakunkuba mmwe mumanye experience gyendina mu mayembe mmwe tewali kyapa wano impozinga nze nyini kyonze kyana nyini kyapa gwe naawe sinakukubamuko obwedda waliwo kino obwedde kyagala okuntuga kati nzine mundu abamanyira muli jajja mwavu nga nina ekyapa kati nze awali nalutaaya ngenda kusazaawo nteekewo eryange Mafaya the end. Ladies and gentlemen, bwetwe tubeera ebiseera ebisinga nga ate tunyumirwa nga bwe tukwasaganya ate emirimu gyaffe mu mbeera yonna badde bagiyita Mafaya. Kakasa nnyo nti nno oleko subscribe nze, kakasa nnyo nti nno ovaawo ng'ofunyewo ekyokuyiga kubanga mulundi gwenkomawo ate nkomawo na kyakuyiga kirala. Bankumira takumira sente King VJ Dabusa Nsoma Sitanate tudingane mukandi.